kwabasudde kwaleeta bingi nti balowooza nti Kasozi amunonye kyetwawulira kyokka nti Kasozi amunonye ne mugundi mu kufa kwa gunira kwayagala tukyankalanya okufa kwa Wumalu Katumba ako kwayagala tukyankalanya kubanga gye yava okukolera e Masaka Kasozi yali atimbye eyo ale Kasozi n'akukkulumana kati mukole bwe mulimala naffe tulikola kati ekyennaku ebyembi nga binajja Katumba najja afuna accident mu kkubo nga bakomawo. Waliwo omukyalo omu eyajja yava Kabaale najja awaka agamba nti tuzze tunoonya bunoonya tuleese omwana ono wa Kasozi. Omwana yali akuzeemu nga n'olumbe lwaggwa dda kati tumugamba byajja bitya aga ebintu bibikwata omwana yoga nti nze njagala kugenda waffe kati nga Kasozi yajja nti yafunyisa omuwala olubuto omuwala oyo n'agenda nalwo omuwala mwagenda nalwo n'afiireyo naye n'abagamba yaleka abagamba omwana ono wa Kasozi tebannalwala kati ne tuteebereza nti omuwala oyo yavaako obulwadde obwatta Kasozi kati naye ye teyamanya nti n'omuwala yafa era teyamanya n'omuwala yagenda n'olubuto twabiraba luvannyuma byonna ng'era omwana yali yafa. Obudde buno abaana be tumanyiiko bali bana enze muzeeyo era yamuwa amanya muzeeyiri Mubiru nyagange nze Kizito Frederick Ssaalongo nga ntudde ku mutala Bambula mayiro 4 ku Hoima Road muganda wa Livingstone Kasozi omugenzi eyali omuyimbi ow'erinnya ekyokuyimba mu famire mwe kiri naye twasinga kikozesa mu kwaya kuba bazeeyi baffe baali bayimbi nnyo mu kwaya e Bunnamwaya awe Nankinga era muzeeyi Mubiru ye yali omukulu wa yali kwaya master wa mu church azaalayo abaana babiri Rose Nakawuka ne Livingstone Kasozi era nti wa taata yajja okubeerawo ng'akuze teyali yakulirako e Bukojja gye yava n'alyoka ajja ewa taata ng'akuze naye okusinga embaga emikolo gy'embaga bwe yakola embaga byebyasinga okumuzza awaka embaga bwe yajja ebintu byonna ebya Livingstone Kasozi ne bitereera kwegamba obutakkaanya obwaliwo bwonna ne buggwawo okuva ku mbaga paka we yafiira muzeeyi kale by then baali active nnyo nga bamuyita naddala muzeeyi Mubiru amuyita n'amuwa ekyokulabirako beki kati nga wano yayimbira oluyimba tusonge busonzi muzeeyi yamuyita n'amuli primandi nga n'amugamba nti oyimba tusonge busonzi ng'abaana b'abantu bafa si bituufu tosaana kubiyimba ebyo yalwalira buli wamu kubanga baapakuka era ndowooza Kasozi yandibadde waali singa si ddagala lingi naye by then twali tetunnamanya kituufu ne bapakuka nnyo buli wamu naye nga mu kweraalingirira yali ndowooza ayagala kuziyiza nsi butagoberera lye lumbe twalukolera wazana olumbe lwe wadde abayimbi tebakiwagira era tebaaliwo baaliwo batono era ebimu olw'okuba nti twali tetukwatagana byagenda bityo kuba aliwo emmotoka ze yali asasuddeko nga bakyazibanja ezo batwala ntwale nga tewali eyeŋŋanga okugamba nti asasule n'okuziika obuziisi muzeeyi taata we gaali mawulire gaakubwa mu Bukedde ne Bukedde TV wonna ne bifuluma so kino kikyatugattako kinene era tubeerawo ne tukyenyumiririza tetwamanya lwaki kubanga byonna yali abitegese buli kintu kyonna yakigula ekyali kirina okusaasaanyizibwa ku gundi ye yabikola byonna oluvannyuma lwa luno olumbe olutwala abangi okuluzuula nti lwali lumukutte yamanya nti waakufa n'ategeka ebintu bye byonna n'ebyokukola mu lumbe byonna yaleka abitegese
yoyo taata wedi kuddayo ku nnono zaffe n'okuddayo ku bikadde n'okuddayo kirungi nnyo kyokola kubanga abantu bangi balamu gye bali naye tetumanyi na kumanya nti abantu tebamanyi nti n'abantu abatukubbira ennyimba enkadde nnyo Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records turecordinga ennyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo